بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amatendo gonna amajjuvu nga malungi ga Allah tumutendereza ne tumusaba okutuyamba, tumusaba okutusonyiwa era tumusaba atuwonye obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Oyo yenna Allah gw'aba alungamizza teri asobola kumubuza era gw'aba abuzizza teri asobola kumulungamya. Nkakasa mu mutima gwange era nenjatuza n'olulimi lwange nti mu biriwo byonna teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah yekka atalina kimugattibwako, era nkakasa mu mutima gwange nti Muhammad muddu we era mubaka we. Mpozi olunaku olwaleero nga tugenda mu musomo gwaffe ogwa hadith, ngenda kubeera nga hadithi ya leero ngiyita mu bufunze olw'obutawanvuye nnyo kiliipu, tusobozese bannaffe bonna okubeera nga baganyulwa nga teri kibakaluubiriza, ng'okugamba nti emisomo emiwanvu gyetaagisa kuba na MBs nga nnyingi. Wa barakallahu fiikum. Mpozi ensonga gye tugenda okutunulako olwaleero tugenda kulaba ku nsonga ey'okuba nti tuyitiriza okuba nga tusaaga, naye ate mu kusaaga ne tumaliriza nga tulimba bulimbi, ne tulowooza nti tuli mu kusaaga so nga ate tuli mu kulimba. Naddala mu biseera bino bye tulimu ebya Ramadan, omuntu asaanidde okubeera nga yeegendereza n'okwegenderereza ddala ebigambo ebyo eby'obulimba. Okusaaga kituufu naye tekitegeeza kubeera nga olimba. Olwa hadithi yaffe y'olwaleero nga hadithi eno an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaal, hadithi eva ku Abi Hurayra Allah amusiime yagamba nti qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam nti inni al-amza wala aqulu illa haqqa. Inni al-amza, mazima nze nsaaga, wala aqulu illa haqqa, naye soogera bulimba okuggyako amazima. Rawahu Tirmidhi. Hadithi eyo ojja gisanga mu Tirmidhi. Amakulu nti abantu bangi balowooza nti okusaaga n'okulimba birongo oba bye bimu. Bw'omugamba nti onnimbidde ki ng'akugamba nti nze mbadde nsaaga, enjawulo weeri ate nga nnene wakati w'ebigambo ebyo ebibiri mu Busiraamu. Singa okusaaga n'okulimba byali bye bimu ate nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasaaganga, kyalibadde kiwunzikibwa nti naye yalimbanga, ate ekitali kituufu. N'olw'ensonga eyo wateekwa okuba nga kati waliwo ekibuuzo gwe kye weebuuza n'ogamba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasaaganga atya ate nga talimba. Kankuwa ekyokulabirako. Lumu omubaka sallallahu alayhi wasallam yasanga omukazi omukadde n'amusaagisa nti togenda kuyingira jjana. Mukazi wattu yabuutikirwa ennyiike etalojjeka olw'ekigambo ekyo ekyamweggunda ku mutima. Omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yalaba ekigambo kye, engeri gye kyali kikozesa amakulu. Omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yalaba ekigambo kye, engeri gye kyali kikosezza na mukadde oyo, mu kumuwooyawooya yamugamba nti gwe tolaba nti Allah yagamba mu Qur'ani nti
inna ansha'nahunna insha'a. Aya gisange mu surati al-Waqi'a aya ya 35. Ojja kusanga nga amakulu ga aya eyo egamba nti mazima tujja kubazza buto oluzza. Wano Allah yali ategeeza bakyala, mazima abakyala tujja kubazza buto oluzza. Wadde mu nzivunula endala bagamba nti mazima ffe twatonda abakyala b'omujjana olutonda, amakulu olutonda olulungi olw'enjawulo. Naye nga wano Allah yali agamba nga bw'agenda okubeera nga azza obuto abakyala b'omujjana, agenda kubazza obuto oluzza. Ojja gisiŋŋaana mu surati al-Waqi'a aya ya 35. So nga mu aya eyo Allah alaga nti abakyala abaliba ab'okuyingira ejjana Allah ajja kumala kubazza buto. Olw'okuba alimala kubazza buto kitegeeza si baakuyingira nga bazeeyi ng'oyo bwe yali. Ekyo kitegeeza nti ne namukadde oyo yali si waakuyingira jjana nga tamaze kuzzibwa buto. Kano kankaddemu tukategeere bulungi. Aya eyo eraga nti abakyala abaliba ab'okuyingira ejjana Allah ajja kumala kubazza buto. So ng'ate olw'okuba alimala kubazza buto kitegeeza si baakuyingira nga bazeeyi ng'oyo bwe yali. Ekyo kitegeeza nti ne namukadde oyo si waakuyingira jjana nga tamaze kuzzibwa buto. Bwe weetegereza ekigambo kya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yagamba omukyala oyo, okisanga nga kituufu yali asaaga, naye nga yali ayogera mazima. Abantu abamu omuli n'Abasiraamu bwe gutuuka ku lunaku lw'okulimba, lwe baatongooza olw'okulimba nga lumu omwezi ogwokuna, balimba buli kitonde. Balimba bazadde baabwe, abakulembeze baabwe, n'abantu ababasinga emyaka. Abalala batuuka n'okusiiba obusa bw'ente mu ndagala ne babuweereza abantu mbu nnyama olw'okuba mbu lunaku lwa kulimba. Owulira muddu wa Allah. Abalala batuuka n'okusiba obusa bw'ente mu ndagala ne babuweereza abantu ne babuweereza n'abantu mbu nnyama olw'okuba mbu lunaku lwa kulimba. So nga ate bambi enkola eyo yawawankulwa mu bazungu, naye mu Busiraamu teriiyo lunaku lukya nga lwa kuhalaalisa halaamu oba kuhalaamisa halaali. N'olwekyo alimba ku lunaku olwo ng'awoza asaaga ajja kuvunaanwa. Kye kimu nnyo alimba nga tasaaga. Kye kimu n'oyo alimba nga tasaaga. N'olw'ensonga eyo ngenda kusaba mbeere nga nkoma wano, eddakiika zibeere nga zisoboseza oba nga MB zisobozesa buli omu okubeera ng'afuna ka clip kano, afune nsaba Allah atuwe omugaso gwako, era musaba abeere ng'atutaasa embeera eyo ey'okulimba. Tumusaba akkirize okusiiba kwaffe. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، amatenda amalungi era nga majjuvu ga Allah. Tumusaba Allah okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kabeera akaseera bwe kati nga tufuna ekyokwejjukanya nakyo. Omusomo gwe twalibadde tugamba nti tufunayo hadiisi emu ennyimpi, ne tubeera nga tugifunamu ekyokuyiga ng'ekigendererwa omuntu naye abeereeko ne hadiisi z'abeera asobola okubeera ng'akwata n'ayiga, awamu n'okubeera nga ateeka mu nkola n'ayigiriza n'abalala.
ng'olwaleero biidhinillah tugenda kubeera nga twogera ku salaamu, kubanga mu bimu ku bikakata ku musiraamu eri mu musiraamu munne kwe kuddamu salaamu. Allah agamba mu surati Nisaa'i aya ya 86 agamba nti wa idha huyitum bitahiyatin وإذا حييتم بتحيا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. kyensinga okwagala kyekitundu ekisooka ekigamba nti wa idha huyitum bitahya, bwe mubanga mulamusiddwa n'ekiramuso amakulu ekya salaamu, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, muddengamu n'ekisinga obulungi oba muddengamu buzzi. N'olwensonga eyo barakallahu fiikum, Ibn Barri yagamba nti omuntu okutoola salaamu sunna, okugiddamu waajibu. Omuntu okutoola salaamu sunna ate okugiddamu waajibu. Bw'abanga abadde omu emukakata k'okugiddamu, bwe babeera nga bangi abamu ne baddamu baba bamalidde bannaabwe. Omubaka yabuuzibwa nti kiki ekisinga obulungi mu busiraamu? Mu kuddamu n'agamba nti okuliisa abantu emmere n'okutoola salaamu eri oyo gw'omanyi ne gw'otomanyi. N'olwensonga eyo barakallahu fiikum, emu ku hadithi ze tugenda okubeera nga tujjukanye nazo olunaku luno olwaleero insha Allah, tugenda kulaba hadithi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير رواه مسلم. amakulu ga hadithi eno engeva ku Abu Hurayra, Allah musiime, yagamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ombaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yagamba nti yusallimu rakibu ala almashi, eyeebagadde yatoolera salaamu atambula, walmashi ala alqaid, ate atambula yatoolera atudde, walqalil ala alkathir, ate abatono be batoolera abangi. Hadithi yayogerwa Muslim. Okunnyonnyola okutoola salaamu mu busiraamu kulina amateeka agakufuga. Ekigambo ekigamba nti salaamu teriiko kutandika nga bategeeza nti teriiko atandika munne, ekyo si kituufu. Ekyo si kituufu. Omuntu eyeebagadde atoolera salaamu atambula. Eyeebagadde kizingiramu atambulira ku nsolo, ku mmeeri, mu mmotoka, mu lyato, ku pikipiki oba ku ggaali n'ebirala. Ate atambula y'oyo atambuza ebigere. Kitegeeza nti omusiraamu aba yeebagadde oba okulinnya ekimu ku ebyo ebimenyeddwa waggulu, y'aba alina okutoolera atambuza ebigere salaamu. Mu ngeri y'emu ate atambuza ebigere y'atoolera atudde, nga mwotwalira n'agalamidde, ate abatono be batoolera abangi. Hadithi eno teraga nti kiri haramu atambula okutoolera eyeebagadde, oba alagiddwa okutoolerwa okuba nga yatoola. Singa bwe kityo bwe kyalibadde kitegeeza nti atambula bw'atoolera eyeebagadde asirikenga busirisi. Amakulu agali mu hadithi eyo kwali kulaga nti ku bantu abo ab'emirundi esatu ani asaanidde okutandika munne salaamu. Ekyo kitegeeza nti gwe yeebagadde bw'olaba atambula nga takwesoose kukutoolera salaamu,
tekikugaananga ggwe kugimutandika mu ngeri y'emu oluvannyuma kyokugwanira okumujjukiza nti wabula kibadde kiri ku ye okutandika salaamu. Wabula ekigamba nti omuto yatwalira omukulu, oba omwana yatwalira omuzadde, oba omuyizi yatwalira omusomesa, nga kizimbiddwa ku ani asinga ku munne ekitiibwa, ekyo sikirinaako bujulizi bwonna. Era mbadde sikisomanga nako, naye hadiisi bw'ebaayo ekiwagira nakyo kiba kisaanidde okussibwa mu nkola. N'olw'ensonga eyo, barakallahu fiikum, nga tulabye nti ali ku kagaali oba mu kidduka yatolera ow'ebigere, ate oyo atambuza ebigere yatolera gw'aba ayitako atambula, era n'abatono be balina okutolera abangi. Ate omuntu ng'abadde ava awaka asaana atolere banne abawaka salaamu, bwe kityo ne bw'aba akomyewo bw'akola. Omwana omuto nga bwe tugambye kigambibwa nti yatolera omuntu omukulu, naye ng'ekyo nga bwe nkunyonyodde waggulu awo nze sikisomangako. Abooluganda kirungi nnyo ng'osinkanye munno omukwateko mu ngalo nga bw'omutolera salaamu. Era eno y'enjatula ya salaamu entuufu, assalaamu alaikum. Tugamba nti assalaamu alaikum, alaikum si kituufu, ogamba assalaamu alaikum. Ate addamu n'agiddamu bw'ati wa alaikum ssalaamu, so si kuddamu nti wa alaikum ssalaamu, wabula bw'ayongerako nti wa rahmatullahi wa barakatuh, kiba kirungi nnyo. Ate munnange ggwe eyafuula olugendo nga kye kifo w'onyumiza, osaanye weegendereze bino. Gwe osaanye weegendereze bino, obusiraamu kye bukugamba. Kyentegeeza gwe yafuula oluguudo nga kye kifo w'onyumiza, benjogerako beemanyi oba mubamanyi. Ekisooka, tokkirizibwa kutunuulira batambuze enkaliriza. Ekyokubiri, oteekwa okulagirira omuntu yenna atamanyi gy'alaga kasita obeera nga omanyiiyo. Ekyokusatu, oteekwa okuziyiza abajerega bannaabwe, oba abawemula oba abageya abatambuze, obwo bwonna buvunaanyizibwa bwo. Ekyokuna, oteekwa okutaasa abalwana. Ebyo nno byatteekwa gy'oli. Ngamba ggwe eyafuula oluguudo nga kye kifo w'onyumiza, bangi bakeera ne bagenda ku makubo ne bayimirira ne batandika okunyumizaawo. Twakalabako ebintu bina. Ekyokuna tugambye oteekwa okutaasa abalwana. Ekyokutaano, oteekwa okusitulirako omuntu omugugu gwe. Omugugu gwe bwe guba gumuzitooweredde nga tagusobola, oteekwa, njogera ekigambo oteekwa nga kyenjagala omanye nti no kyatteeka gy'oli. Kyatteeka gy'oli, oteekwa okusitulirako omuntu omugugu gwe bwe guba gumuzitooweredde nga tagusobola. Ekyomukaaga, omusaabaze bw'aba ng'alemereddwa okusasula ssente z'abadde ateekeddwa okusasula oba okusasulira entambula ye, oteekwa okumuyambako. Ekyomusanvu, oteekwa okuddamu salaamu ya buli ayitawo. Owooluganda, bw'owulira ng'ebyo ebimenyeddwa waggulu tosobole kubituukiriza, tosaana kwetantala kutuula ku kkubo kulifuula kifo kya mboozi. N'olwekyo barakallahu fiikum, ebintu ebyo mbireese nga ekigendererwamu ensonga ey'omusanvu, oteekwa okuddamu salaamu ya buli ayitawo. Owooluganda, bw'owulira nga ebyo ebimenyeddwa waggulu biri ebintu musanvu tobisobole kubituukiriza, teweetantalanga na kutuula ku kkubo kulifuula kifo kyo kya mboozi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ku nsonga ya salaamu nti malayika ezitukuuma zeewuunya omusiraamu ayita ku musiraamu munne n'atamutoolera salaamu. N'olwekyo tuleme kubeera abantu malayika bezeewuunya, tuyitirize nnyo okutoola salaamu. Tuyitirize nnyo okutoola salaamu eri bannaffe.
wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Nja kusaba twegase na bino ebigambo nga bwe nabagamba nti kaklipu kano tukakola nga kampi kasobozese buli omu wakiri okubeera ng'ayigayo hadithi n'amakulu gaayo n'okubeera ng'agikolerako n'okugiyigiriza abalala. Saba Allah ebyo byonna abeere ng'abituwa. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo gonna amalungi agatali mbukendeevu bwonna Allah tumutendereza nga tumusaba okutuyamba, tumusaba okutusonyiwa era tumusaba atuwonye obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Oyo na Allah gw'aba alungamizza teri asobola kumubuza era gw'aba abuzizza teri asobola kumulungamya. Kakasa mu mutima gwange n'enjatuza n'olulimi nti mu biriwo byonna teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah yekka atalina kimugattibwako era nkakasa mu mutima gwange nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muddu we era nga mubaka we. Ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza ittaqullaha haqqa tuqatihi mutya Allah mu butuufu bw'okumutya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tekubatuukangako okufa oba temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli basiraamu. N'olwekyo baddu ba Allah bakuutira n'enkuutira n'omwoyo gwange okubeera mu baddu abatya Allah. Nga Allah atugamba akoowola abantu bonna. Ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waahida. Abange mmwe abantu mutye Katonda wammwe oyo yabatonda ng'abajja mu mwoyo ogumu. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiira wa nisaa. Era mwe yatonda mukyala waagwo n'azaalukusa okuva mu gyo gyombi abasajja bangi n'abakyala. Wattaqullaha alladhi tasaaluuna bihi mutye Allah oyo gwe musabirigana ku lulwe. Wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Allah kuvaddanga mutunuulizi gye muli. Mu aya endala mu suratul Ahzab Allah atugamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Abange mu abakkiriza mutye Allah era mwogerenga ebigambo ebituufu. Yuslihu lakum a'malakum wa yaghfiru lakum dhunubakum. Allah abalongoseza emirimu gyammwe era abasonyiwa ebibi byammwe. Wa man yuti'i llaha wa rasulahu faqad faaza fawzan 'azima. Oyo n'agondera Allah n'omubaka we aba yeesimye olw'esiima nga lunene. N'olwekyo bakuutira okubeera nga tutya Allah. Tukimanyi bulungi fa inna khayrul hadithu kitabullah. Ebigambo ebisinga okuba ebituufu kitabo kya Allah. Wa khayrul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obulungamu obusinga okuba obulungi bulungamu bwa Muhammad alaihi salatu wassalam.
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ebintu ebisinga okuba ebibi byebizuule mu ddiini. Ebizuule nno bingi, mwe muli eddwa ez'amakumi-ana zibasabira abafu oluvannyuma lw'ennaku 40, mwe muli okubeera okwabya ennyimbe, mwe muli okusoma amawuledi, okukuza amawuledi. Bingi nnyo ebizuule tetusobola kubyogera ne tubeera nga tubimalayo, era nga buli kizuule kyonna kiba kigunje, ate buli kigunje kiba kya bubuze, ate nga buli kya bubuze kya muliro. Ebigambo ebyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira, nkola yange okubivunula bibeere nga bitegerekeka mu Luganda, kubanga buli sheekhe yenna alinnya ekituuti akozesa ebigambo ebyo, naye nga bangi muffe tetumanyi bigambo ebyo bitegeeza ki. N'olwekyo barakallahu fiikum, ntwala omukisa guno n'embeera nga njagala mbinnyonnyole bitegeeza ki, era nga byenfudde ennyanjula yange ey'omusomo gwange guno ogwaleero. Era ebyo ebigambo bye bimu Nabbi sallallahu alayhi wasallama bye yagguzangawo okubuulira kwe. Olwo yagendanga okubuulira bye bigambo bye yagguzangawo, wabula ffe abamu ate mwattu tubimanyi ng'ebikola mu kuwoowa kwokka. So nga bigambo birungi nnyo okubitambisa singa oba olina ky'ogenda okubeera nga obuulirira wa barakallahu fiikum. N'olw'ensonga eyo, awo saalyagadde kubeera nga ndwawo nnyo, wabula tugenda kubeera nga twejjukanyayo na hadiisi olunaku luno olwaleero. Hadiisi eno عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. Hadiisi eyo eri mutafakun alayhi, esaagibwa mu Bukhari ne Muslim. Hadiisi eyo tugirabye an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qaal, amakuru eva ku Jabir bin Abdullah, Allah musiime, yagamba qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka wa Allah Muhammad alayhi salatu wassalam nti ta'amu al-wahid yakfi al-ithnain, emmere y'omu emala ababiri, wa ta'amu al-ithnain yakfi al-arba'a, n'emmere y'ababiri emala abana, wa ta'amu al-arba'a yakfi thamaniya, ate ey'abana emala omunaana. Hadiisi eyo tugambye yayogerwa Bukhari ne Muslim. Omutwe omukulu gwe tugiwa olwaleero tugamba tuba ekubiriza abantu obutaba na mulugube mu byakulya. Ekubiriza abantu obutaba na mulugube mu byakulya. Okunnyonnyola mu hadiisi eyo, omubaka sallallahu alayhi wasallam yatukubiriza obutaba na mulugube mu byakulya ne mu byokunywa. Bwe yannyonnyola nti emmere y'abantu ababiri esobola okumala abana, yali ategeeza nti emmere bw'eba esobola okukkusa abantu babiri, esobola okuyimirizawo obulamu bw'abantu abana. Ekyo kitegeeza nti tolekanga munno okufa njala ng'owoza nze sijja kukkuta. Aisha radiyallahu anha yagamba nti ye n'omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam baamala emyezi 2 awaka nga tebalidde ku mmere enfumbe, wabula nga balya ntende na kunywa mazzi. Soma Sahih Bukhari ne Muslim. Era olulala yagamba nti ab'omu nju y'omubaka sallallahu alayhi wasallam okuva lwe baatuuka e Madiina tebaalyako ku mmere ya ngano ne bakkuta okumala ennaku 3 ez'omuddiŋŋanwa. Era nawo soma Sahih Bukhari ne Sahih Muslim. Ezo nno hadiisi zonna nga zoogerwa maama waffe Aisha radiyallahu anha ziri mutafakun alayhi. Gwazeetaaze osobola osanga mu Sahih Bukhari ne Sahih Muslim
n'obeera nga ofuna okunyonyoka kwazo. Ewamu n'okubanga emmere y'ababiri emala abana, tekitegeeza nti bw'eba ebadde y'ababiri nti tesobola kuliibwa basinga ku bana. Naye kisoboka buli muntu n'alyako kaalidde ne mwesigamira ku Allah okubongerayo mu nnaku endala. Waliwo n'okwerekereza lwekiba ekirungi ng'abazadde abakyala bwe beerekereza abaana baabwe balye. N'olwekyo akatono kazira mu liiso. Ago hadiisi gye njagadde tubeerenga tufunamu ekyokuyiga olwaleero, kubanga ensangi zino bwe kituuka mu Kampala emmere kati yafuuka gold. Omuntu bw'aba afumbye kyafumbye n'afuna abagenyi abagudde obugwi, abajjulwa oba ŋŋambe kukola ki, naye nga bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatukubiriza okubutaba na mulugube mu byakulya wadde mu byokunywa. N'olwekyo akatono k'olina beera ng'okalya ne munno. Hadiisi nnyingi nnyo ennyimpi, naye nga bwe twagamba nti bangi tetuzimanyi. N'olwekyo tufuba nnyo okulaba nti tufunayo hadiisi ne tubeera nga twebuulirira nayo. Oba oli awo n'obeera nga nawe olina ky'obeera oyize ku mubaka, hadiisi ennyangu nnyo ennyimpi ennyo zetugezaako okunoonyerezaako tubeere nga twejjukanya, tulabe amakulu gaazo, naawe osobole okubeera hadiisi nnyangu nnyo okubeera ng'ogiteeka mu mutwe, nga bwe tugambye an Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu qaala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي ثمانية. tugamba hadiisi eri mutafaqun alayhi. N'olwekyo hadiisi nnyimpi nnyo era nga nnyangu bwetyo, sobola okugikwata n'obeera nga naawe ogiyigiriza omulala, kubanga ebintu ebisinga hadiisi nnyingi nnyo ezitamanyikiddwa, naddala hadiisi bwe zityo entuufu. Wa barakallahu fiikum. Naam, awo we tugenda okubeera nga tukoma olwaleero. Saba Allah atugase n'ebyo bye tuyiga awamu n'okubeera nga tubissa mu nkola. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Supplication when stricken with a calamity. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Meaning, verily to Allah we belong, and unto Him is our return. O Allah, reward me for my affliction and compensate me with something better. Supplication for giving condolence. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Meaning, it is for Allah what He takes, and it is for Allah what He gives, and everything has its fixed, limited time. So be patient and look for Allah's rewards. Nasra. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ebitendo byonna ebirungi bya Allah tumutendereza ne tumusaba okutuyamba, tumusaba okutusonyiwa, era tumusaba atuwonye obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Oyo yenna Allah gw'aba aluŋŋamizza teri asobola kumubuza, era gw'aba abuzizza teri asobola kumuluŋŋamya. Kakasa mu mutima gwange era n'enjatuza n'olulimi lwange nti mu biriwo byonna teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah yekka atalina kimugattibwako, era nkakasa nti Muhammad alayhi salatu wassalaam muddu we era mubaka we. Allah atugamba n'agamba abange mmwe abakkiriza mutye Allah mu butuufu bw'okumutya, temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli basiraamu. Mu aya endala n'abeera ng'akoowola abantu bonna n'abagamba mutye Katonda wammwe oyo yabatonda ng'abajja mu mwoyo ogumu, era mwe yatonda mukyala waagwo n'azaalukusa okuva mu gyo yombi abasajja bangi n'abakyala, n'awunzika ng'agamba mutye Allah oyo gwe musabiragana ku lulwe, Allah kuva dda nga mutunuulizi gye muli. Ne mu aya endala n'akoola abakkiriza n'agamba abange mmwe abakkiriza mutye Allah nga mwogeranga bigambo bituufu. Ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, n'agamba yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Oyo Allah abalongooseza emirimu gyammwe era abasonyiwe ebibi byammwe. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oyo yenna agondera Allah n'omubaka we aba yeesiimye olwesiima olunene. N'oluvannyuma lw'ebyo ffenna tukimanyi bulungi nti fa inna khayra alhadithu kitabullah, ebigambo ebisinga okuba ebituufu kitabu kya Allah. Wa khayra alhadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga n'obuluŋŋamu obusinga okuba obulungi buluŋŋamu bwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, ebintu ebisinga okuba ebibi byebizuule mu ddiini. Wa kulla muhdathatin bid'a, buli kizuule kyonna kiba kigunje. Wa kulla bid'atin dalaala, ate buli kigunje kiba kyabubuze. Wa kulla dalaalatin fi nnaar, ate nga buli kyabubuze kya muliro. N'olwekyo baddu ba Allah, ebigambo ebyo byenzivunudde mu Luganda era byenfudde ennyanjula y'omusomo gwaffe ogw'olwaleero, bye bigambo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam be yagguzangawo okubuulirira kwe, wabula tebikola ku kuwoowa kwokka. N'olwekyo barakallahu fiikum, olunaku bwe luti tuba tugenda kubaako ne kitwejjukanya mu bigambo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam, tusobole okubeera nga twebuulirira nakyo, ng'olwaleero omusomo gwaffe gugenda kubeera nga gutambulira ku kwejjukanya nga ejjana n'omuliro bwe biri ebyangu eby'okuyingira. Ejjana n'omuliro byangu byakuyingira, nga tugenda kutunuulira hadiisi an Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qaal
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ونار كذلك. رواه البخاري. حديث يجري البخاري كما قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا ابن مسعود الله مسلمين قامانتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكوا الله عليه الصلاة والسلام يا قامانتي الجنة تقرب إلى أحدكم من شراك نعله. Ejjana erikumpi nnyo gye muli n'okusinga akawuzi k'engatto ze oba n'okusinga obuwuzi bw'engatto zammwe. N'agamba wannaaru kadhalika, n'omuliro bwe guli. Nga mu kunnyonnyola hadiisi eno barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair, mu hadiisi eyo mbaka sallallahu alayhi wasallam atukubiriza obuteeyibaala nga tulowooza nti ejjana oba omuliro bizibu bya kuyingira. Okugamba nti ejjana oba omuliro biri kumpi gye tuli n'okusinga akawuzi k'engatto zaffe kyali kitegeeza nti ekintu ky'olaba ng'ekitono ennyo kisobola okuyingiza ejjana oba omuliro. Omubaka sallallahu alayhi wasallam mu hadiisi endala yalaga nti omuntu ayinza okuwangaala nga musiraamu oba nga mukaafiiri naye bw'aba abulayo katono afe n'akaafuwala oba n'asiramuka, Allah n'amuyingiza omuliro oba ejjana. Ekyo kitegeeza nti omusiraamu newankubadde alina okubaamu essuubi ly'okuyingira ejjana, naye era alina okweraliikirira okuyingira omuliro, talina kweyibaala. Ekiyingiza omuntu omuliro olumu eba nzikiriza enkyamu, olulala kiba kikolwa oba kigambo ekikyamu. Enzikiriza eyo ne bw'eba ebadde mu kintu kimu nga mu birala enzikiriza yo ntuufu era kikuyingiza omuliro. Wasahaba bannabbi sallallahu alayhi wasallam buli omu mu bo yalinga atya era yeeraliikirira okuba mu bannanfuusi. Abannanfuusi omubaka sallallahu alayhi wasallam yababuulira sahaba we Huzaifa, omusigire wa nabbi sallallahu alayhi wasallam owokubiri Umar bin Khattab Allah musiime, yatya nnyo era n'amubuuza oba naye yali amenyeddwa mu bannanfuusi. Umar okutereera ng'amaze kugambibwa nti teyaliimu. Muzimu ku dduwa ennyingi omubaka sallallahu alayhi wasallam ze yasomanga mwalimu gye yasabiramu Allah amuwonye obunnanfuusi. Gw'ajaagala soma Abu Daud volume ey'okubiri hadisi namba 91. Mu dduwa eyo omubaka sallallahu alayhi wasallam yasabiramu Allah amuwonye ebintu ebiwera 23. Embeera ey'okwekuumira mu bunkenke olw'okutya obunnanfuusi eba ekiraga kaati nti omuntu tolina kweyibaala. Omuliro mwangu gwa kuyingira. Ate mu ngeri endala hadiisi eraga nti ejjana nayo nnyangu ya kuyingira. Okubanga eri kumpi gye tuli n'okusinga akawuzi k'engatto kitegeeza nti waliwo olumu omusiraamu lw'ayinza okukola ekintu ky'anyoomerera, Allah olw'okusanyuka ennyo n'akisinziirako n'akuwa ejjana. Mu hadiisi ya Abu Huraira Allah musiime omubaka sallallahu alayhi wasallam yayogera ku musajja eyajja ettabi ly'omuti mu kkubo, bwe yafa Allah n'amuwa ejjana. Soma Sahihi Bukhari ne Muslim kubanga hadiisi eri muttafaqun alayhi. Era mu hadiisi ya Abu Huraira endala omubaka sallallahu alayhi wasallam yayogera ku malaaya eyawembwa amazzi Allah n'amusonyiwa. Era nayo soma Sahihi Bukhari ne Sahihi Muslim oba Riyadu Salihin hadiisi namba 1012. Ebyo byonna biraga nti ejjana n'omuliro olumu okubiyingira
kiba kyangu nnyo. Pozi barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Olwaleero obutawanvuyo nnyo nja kusaba mbeere nga nkoma wano tubeere nga twebuulirira ne hadiisi eyo. Twasalawo waakiri buli wiiki tubeere nga tufunayo ekyokuyiga, nga waakiri tufunayo hadiisi emu ennyimpi ne tubeera nga tugisoma ne tumanya amakulu gaayo, oba oliawo bwe tuba tugitegedde ne tusobola okubeera nga tugituusa ku balala nabo ne babeera nga baganyulwamu. Wafaka Allahu al-jamii'a lima yuhibbuhu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.